katugende ko mu Endobeso tulabe munafono ye agamba atya. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Hello. Jebale nze bampita mukunja wa BTFM program sisimuka mu Endobeso. Aha. Kakati mukunja. Ina mukazi wange. Aha. Bamuyita Lydia. Oli wasebo? Sebo nkuwulira. Omukazi ono alina hoteri gy'akolako. Naye bangamba maneja waabwe amwagala. Aha. Owulira? Aha. Kale naranze n'okuwulira mutu n'omwana gw'alina si wange. Nti wa manager? Aha. Kakati mugamba tugende ku DNA. Aha. Angamba talina sente. Aha. Kakati mbadde nsaba. Lwaki toteekamu sente ne mugenda mu DNA? Kati nanga akasente ako kaba kanjiko. Ye kati nga tetunabatuuka mbadde nsaba nawe bw'oba olina ekyosobola okunkolerako wano eno. Osooke tulabe oba kituufu. Kale omanyi onayagala okwogerako naye? Nze kansigale wano nga mpulira. Kati beerako ku simu tovaako. Wendi. Beerako. Lydia. Hello? Lydia? What is it? Good morning. Good morning to you. Kakati nze ndi doctor. Doctor waso. Yeah, I'm a professional doctor. Doctor? Anti kati nze ndi doctor muzungu wa malwaliro. Okay. Kakati? Oba oli free tusobola okwogeramuko? Yes, we can. Kakati olina omwana eh? Omwana? Yes. Yeah, kati mbadde naalyetaaze okumulabako. Naalyetaaze okumulabako ne tulabe. Yes, ng'omuntu just nga a doctor era tuba tugaba bujjanjabi. Kati mba ndaalyagadde mulabeko. Kubanga omwana oyo tubadde waliwo omuntu kale woli tusobola okwogera bulungi? Tusobola okwogera bulungi nnyo mbadde nsaba omuleeteko mu ddwaliro
tulina kitwagala okukebera. Kukebera Simanyi, what's wrong? No, tubadde twagala kulaba DNA y'omwana oyo. What? Huh? What? DNA y'omwana oyo. Why? Ati kakati taata we ali mu kukola alabika taata we akola ayagala kukola kiraamu kubanga nawulidde akikoonako njagala kukola kiraamu biki naye mwana wange njagala mulekere buli kimu ettaka lyennina ebizimbe biki sente nga njagala muteeke mu kiraamu nga byonna mbimuwadde so ng'ayagala agenda okumuteekamu ng'olwedde n'empapula za DNA kweziri. Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo sigenda mweta mu ddwaliro. Omusajja oyo akimanyi omwana we kati akeera waaki. Siwulidde? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Sigenda mukebeza omusajja oyo akimanyi omwana we kati ayagala ki. Ati kati omwana future y'omwana gy'oyonoona bw'otamuleeta kubanga omuntu bw'aba akola kiraamu alina okukola buli kimu nga kiri kiriya. But the guy knows it very well nti omwana we. Kati anti tusaba gwe muleete tukongere confirminga. Confirming what? Mwana we. Kati togenda kumuleeta? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Maama kakana tulabe ekyokukola kubanga nze niweba olina problem osobola okumbuulirako kubanga ffe tusoma obwa dokita obwa kansala tusobola okukansolinga n'okubuulira what next. Simanyi nakumanya simanyi muganda wanagana owa muganda we nankozesa nenfuna oluto nangamba soogera kati mwagala nze mpotera nti omutaya nammwe ng'obusirusiru atena muteza ate muganda we yakusangawa. Temita ni usuru wa agenda ya sababu madeni sana kumita wakati wange naye ate yali mukutabiliza nga yasama. Anti mbuuza ye muganda we yakusangawa. Nani nyenzo wakawa. Mugeze kolaki? Kuna wa boyfriend wange nisanga ye muganda. Muganda we ngini nankozesa yali mpesa na kwata namba n'omugamba afunye olubuto otwalugana afunye olubuto kati basogera nsirike tagala mwawo kaya muganda kati uyo ayasamasauliga litamba abijjeeyo. Naye osobola okutuula ne boyfriend we n'omubuulira. Lwaki tondeka? Naye wali badde ojjawo obuzibu buno bw'oleeta omwana bamukebera n'ogamba wooli. Banange mundeke. Nina kujaka simu yangu na sagala biwoza ko sagala kudamu na biwo yako ngana kujaka simu yangu bye. Bintu bya mawanu gali awo. Banange. Katulabe abamasimu. Onabera bana basa ambassador w'abaluli nakasonga jendi. Kati omusajja kyalina okumanya nti omwana wa muganda we awo kibakale ko ng'omuli omweru. Mukunja Wange webale tuweereza kale kasiri omugagga omuto mugwatira ebutambala. Oyo amwesonyiwe kimemmeneku. Wemmenyeku akensonyiwe. Maako ogamba otya? Sina tabu. Julius kakansize yesebo kasite ekituufu akitegedde abadde alowooza manager yamwagalira omukazi kumba amawano gali mu famire yennyini yeyiye beesootinge ne muganda we Julius uwebale zamambesite namutidde bannanga abakazi tuli kifa abakazi bannanga abakazi mpulya bantanye mu ndobesa abakazi tulinga bakisimanyi wabula omusajja nga bwatege omwana mu muganda we abakazi bwotanga mulamu okugamba bweyagana bwagazi nga tosanzeyo mulenzi wo okadda naye era yateekawo tesinkoyo n'ebikazi bayinze manesite namutidde oyo agenda buvaamu onja Wange era etuweereza kale onerawo bene katoogo bannange tulabe n'abakazi bannange maama nakacwa bannange mwetereeze naye ate yabikola nani namukazi bannange musajja mwali Nanaale n'omukyala Kayimba n'ebbaala kino. Kakati bannawe omukyala yagenda okwetega ne bamutegerayo. Kati agume abakyala nti baasuka obwenzi. Agume omusajja amwesuwe.